Minisita Balamu yafuna bwenkanya eri kitaffe kuba baganda baffe abakulu abasatu abasooka mu muzeeyi baatufutyanka ne balaga nti tetuli baana olw'embeera y'okweyagaliza okufuna emaali muzeeyi gye yaleka eyali etumala. So leero tumaze emyaka gibadde mu 18 nga tutambulira ensonga zino olw'okuba nti babadde baatuboola abaatubuzaabuza olw'okuba ffe twali bato ne bezza ebintu. Era tulabikiddeko mu ofiisi ya Minisita Balamu nga tuzze funa bwenkanya era Katonda amutuwangaalize kuba tufunye kye tubadde twagala. Tugenda kukola DNA ku taata waffe era baganda bange mwenna gye muli ng'oli mutabani wa Kafeero nga yakuzaala mujje tukole DNA ne bamaama mwenna ng'olina omwana wa taata jangu tukole DNA tufune obwenkanya mwenna abadde beekweka mujje. Bye twogerako omukulu waffe Simon Peter Swazi ne Nagawa wamu ne Dube bazze batunda ebintu bino. Then ensonga y'ekivvulu bazze bakola ekivvulu enkoko njeru mu linnya lya taata nti batuyamba baddaabiriza n'amaka ga muzeeyi n'endowooza mwagalabye nti gakola ki gabula na kugwa geeyawuddemu. So tukirabye ng'ekivvulu kino tetukifunamu ne muzeeyi takifunamu. Bwe bakolera ekivvulu yayimba ennyimba tebamulabirira tebalabirira kijja kye. So Minisita Balamu asazeewo ekivvulu nakyo kikole ki kiyimirizibwe paka nga tumaze okutuula nga famire tukkaanye ku ngeri gye tugenda okukola ki okweggyako omusaayi. Gyebagenda otuggyako omusaayi akulira forensics bya Ruhanga paka lwe bamala otuggyako omusaayi. No, bamama baffe bakyali balamu, ffenna abaana bamama bakyali balamu, baba bajja kukola ki baba bajja tulaga ekika kyaffe. Naye tosobola kuwangaalira mama otasobola kulimira myaka 18 nti oyo ye taatawo nga tolina kyomufunamu talina kyakufunyeemu tebakusomesezza n'asigala nga agamba nti oyo ye kitaawo. Afadhali ne abadde alina kigaali akugamba nti oyo ye taatawo kuba ebbanga lye tumaze kati tukuze tetufunye buyambi kuva mu famire yaffe oba taata waffe. Lwaki aba asigala akulimba emyaka 18 nti oyo ye taatawo? Nze nina kyenjagala okwogera. Bwe navaayo ne nkola interview ze nakola nafuna essimu gye saategeera yali yaani kuba omwami namubuuza gwani nagana okumbuulira yaani. Wabula omwami yaŋŋamba ebigambo bino. Yaŋŋamba Stella w'oba owulira ng'oyagala obulamu weesonyiwa ebintu by'ogenda mu mawulire ogenda kubifunamu obuzibu. Namuddamu ne mugamba okufuna obuzibu kuba obuzibu obusinga kufa. Namugamba gye mbadde ndi wala wabula ka ŋŋende ewaka neetaaga nsangire eddala ewaka. Era okuva we nakola naawe interview bwe twajja wano eno tuleme kufuna mwami Balamu paka nakati ndi waka ninze agenda okuntuusaako obuzibu mulinze gye ndi. Sinaawe nawaaba naye nalinda bulinzi kikyayagala munaye kubanga alabika ye Katonda. Nze nzize nkubwa n'akakubwa Swazi emirundi egiwera n'esatu ne Nagawa nga bansanga mu kyalo ne bankuba mbu nve ewaabwe. Ne nnima w'olimira oli najja n'akulaga nti w'obadde osaayo w'ogenda olimira ataddewo abaakakajjo balimewo kubanga ye bamuwa ssente bwe tolina mugaso. N'ensimba kasooli nalima kasooli yiika 2 aba atuuse okukoolebwa ne baleeta tulakita n'emulima. Ne ŋŋenda ewa osi w'Engogwe yandaga nti sirina kwogera. Ebintu ebyo byalwawo nga batubuzaabuza ne twetala buli wamu ne bigaana. Ne bakyeyamaani ekirungi ekituyamba nti bakyeyamaani ebintu ebyo omulenzi abikola bagaana osayininga. Kati ettaka lya kitaffe essaawa zino liri mu bupoloti. Baasalako eno waggulu ziri yiika 2 zitali nnime eziraga ekibira. Bw'otuuka awali ekijja ogamba nti n'emmanga kibira. Naye bw'otuuka emmanga waliyo bupoloti waliyo n'omwami akuumayo. Naye ng'omwami atugula atumalawo yeeyita Ssaalongo Muzza bwe yeeyita ye bw'avaayo agamba mbu mukwano gwa taata mbu. Era ye omwami omu Swazi gwe yakozesa n'omulenzi gwe bayita Pawulo ne bantuukirira ne baŋŋamba wandibadde okkiriza ku ttaka Baswazi lye bagabana ne bakuwaako akapoloti kubanga olina abaana ofune w'oteeka abaana.
Nimbagamba nedda bwe baba bannange babagobye nange tebampa. Lwaki baba bampa nga beekwese? Era bampanga ani nga siri mwana wa Kafeero. N'ekirala Mbadde njagala ntwala olukusa luno okutegeeza maama Bisirikirwa kitaffe yakuyimbako naye yakuyimbako yafa ate tewamuzaalamu. Badde nsaba ove mu bintu bya muzeeyi tukuwa ekitiibwa naye tukusaba ove mu bintu bya muzeeyi kuba olina gye wazaala tusaba obeera eyo gye wazaala olabirire abaana bo va ku famire yaffe lekerawo twawulamu ng'abaana. Then nkubi omulanga eri omuyimbi akulira abayimbi Eddie Kenzo mutuyambeko muzina ensonga mukulu Misaki mutuyambeko tutebenkeze famire yaffe naffe tubeere obulungi nga famire endala bwe ziri. Tufune nga alisi ofuna akadde noddako mu kyalo ne baganda ne mutuula wamu ne munyumirwa nga famire nga togenze tunda togenze kujjayo ssente wabula wammwe dani okubeera eno nga tuli ku kibuga twasolinga naye nga tolina wosobola kugamba nti 25 kangende ndulye ne bannange kyoba kangende nnimeko ku kijja kya taata. Well, nafiirwa omwana 2023 ne contactinga Mwami Mandevu nampa senga n'angamba gende waka waliyo muganda omuwala bamuyita Stella nensangayo n'omukyala. Bwe nagende waka Stella yaŋŋamba tugende wa chairman najja n'aŋŋamba gwani ne mugamba nze Kafeero Philip ndi azaalibwa mu maka gano era nfiiriddwa omwana. Amangu ago essimu yavuga nga Nagawa agamba temuteeka mulambo ogwo mu nnyumba. Nagawa sister waffe omukulu abamu ku bakulu abatunda. Bwe yagamba chairman n'agamba gw'oli waayogera ko ye chairman tobakkiriza. Chairman yatugamba ekintu kimu mumuteekewo ono mwana muto twagenda zaalinga ssaawa ez'ekiro. So bwe twamuteekamu enkeera mu kuziika awo process y'okuziika bajja nga baagala confirming ani aleese omwana. Bwe baatulaba Nagawa yadde eri n'atutunulira butunuulizi. Tetwali willing nze nali nze ne bannange kuba bamanyi bansasagga abo abasajja baganda bange bakolawo obuvuyo. So nali nze ne bannange nze kuwummuza mutabani wange era nakati ekijja gyekiri tebaakijjaawo.